liri puzzle muganda wange yasooka kuba mukwano gwange n'afuuka muganda wange era tasobola kukyuka kyamukisa mulungi nti nabaddeko ko olunaku olwajjo ku Spark TV nga ndaba muganda wange liri puzzle olunabe ng'alaga nti alina obutakkaanya nange. Nasalawo nti bwe ndiba wa kubyogerako Allah asooka amuwe buli kimu kiyamulagaanyaako kukola kimu okumuwa abeere mumativu nabyo. Nga n'okaaba ayagala kaaba nenga kiki kino ekituuse mu Uganda nange nno nentyamu era ne mmanya nti mujja kujja mumbuuze buzibu ki obuliwo. Nze simanyi kituufu ki Lunabe kyaliko sikitegeera kuba nze Lunabe mmanyi kimu nti wakati wange naye mukwano omwerere na Bwasseruganda. Liri puzzle twatandika babiri, nze naye nakayingira e Kampala yeyanyaniriza. Liri puzzle nanyaniriza n'afuuka muganda wange era nembeeranga naye nga tusiba mu kayumba kaaba babiri era kafalisoke ng'akakomando tulya kwaka kamu. Liri puzzle nanjagala nnyo nange ne mwagala nnyo. Buli omu yeyambisa ekirungi kyeyayina buli omu kyeyayina kyeyambisa okuyamba ku munne. Liri puzzle yanyambanga muyamba naye obuyambi bwonna Liri puzzle bwe yampa natuuka ekiseera nze ne mbukubisaamu emirundi egyawera n'etaano kubanga nze nafuula Liri puzzle star. Suna Ben eyafuula Liri puzzle star nabadde ku TV Liri puzzle n'agamba nti nno ayina obutakkaanya nange. Lunabe nakola ki? Kizibu ki kyemmanyi Lunabe kiki? Abantu fe aboogeraganya obulungi ennyo nze naawe kiki ddala ekyo ky'otaŋŋambanga? Nodda mu kamera n'oyagala n'okaaba Lunabe kiki ennyo? Nze olunaku nasemba okugenda ne Lunabe yali aŋŋamba yankubira essimu n'aŋŋamba nti Brad nti wanyi nina akalango ke njagala onkolere nina ekivulu gyendaga njagala bakakube ku drive. Ne mugamba ntusinkane ku Stream Live Avenue ewambaziira era tukalicording ya ku saa 8. Liri puzzle n'atuuka ku Stream Live n'atuukawo n'ankubira essimu nasangibwa nina obulango bwendi mu kulicording wa ministry y'ebyobulamu nesobola kukwata ssimu. Lunabe yankubira essimu ekiro n'ayomba naga muganda wange tewandibadde gwe n'okola bw'otyo n'ogenda ogogera n'ogenda okwata ne muganda wange lwaki mwerabira biki n'ate nga mbazira amala ye n'akamukoleraawo. Kakati ekyo ekintu ekyo kitono nnyo okubeera nga buli kaseera buli kabeerabeera akabaawo akatono akali mayina ng'osika ng'okomyawo ekintu ekyemabega muganda wange nakubeererawo. Kituufu wambeerawo muganda wange era nkwagala nnyo. Buli interview gye nkola mu bulamu bwange bwonna nkulembeza Liri puzzle ne ngamba Liri puzzle yannyamba bwati ne bwati. Oyinza otya okugamba nti nno kye nakola ojja kyogera olunaku lw'olifa? Oba ku lunaku lw'okufa ku ssaawa yange esembayo mbulamu bwe ndiba nkyalina amaanyi agasamya akamwa awo nakyo ojja kukyogerako. Ddala nga mbutuufu kiki ennyo ekyo? Liri puzzle nakola ki? We twabeerera ffenna wali twabeeranga babiri wali tolina mukyala. Awo oyinza okugamba nti nno Liri puzzle bwe wavangawo nti nakolanga effujjo ku mukazi wo nga kye kyakusigala ku mutima kye kikogeza bwe bityo. Liri puzzle lekerawo obubadi obwo nakugaana effujjo eyo lyokolera mu kamera eryo tutuula ffenna ne nkutuuza ng'omwana ne nkugamba nti nno manya ebintu byolina okwogerera mu kamera ne byotalina gwe bw'otuuka mu kamera ofuukira ddala ekizibu. Otegeeza ensi nga tutalina butakkaanya Liri puzzle nakola ki? N'okufuula ky'oli ddala mutuufu kati oyagala kunsasula mu ekyo. Liri puzzle annangidde nnyo okunnyamba ate nga nze kennyini nze nkyeyogerera ne buli wembeera nenjogera ne ngamba musajja oyo mulungi yankolera bwati. Twalinako ekivulu e Masaka awo Liri puzzle n'amala okuyimba mu kisaawe mu recreation n'amala okuyimba wamala okuyimba ne mugamba muganda wange nti wangi kati gwe ddayo e Kampala nze nkusange Makindye malo nze bano kuboka mbalabeerabe nze nzije ffe twebegereko ng'abooluganda. Liri puzzle nanga kale ng'akitegedde bulungi bwe yadde e Makindye yatuukira mu saaluuni ye n'agamba nze sikyaddamu nze ntidde n'abantu bazibu kakati oyo Suuna ava kunkubya kivulu aganya okunsasula sente zange nze abantu bantamye kyokka namuyamba wano nabeeranga dayaye ne muyamba. Katonda wattu waliwo omuwala eyabiŋŋamba muyita Mariyamu yalimu mu saaluuni ng'awulira ddala kaganya okumpa sente zange namuyamba ng'omusajja nayogera naye mu muntu ne mugamba muganda wange kansoke mpeeko bano gwe ngenda kusanga ffe tugaba n'ekitereke kyaffe nga tuli babiri abooluganda abaatoba. Kyo nakisirikira era ekyo nakyo nakiwulira nze nensirika busiisi ne ŋŋamba nedda era ne nkwata ssente ne muyita Lunabe waka ne nzimuwa n'adduka emisinde wa maneja wange n'agamba nange Suuna waakabi ampadde ssente ngenda gula n'entebe mu saaluuni yange n'ataddayo eri kugamba bali bantu nti musasudde. Liri puzzle muganda wange ekintu ekyasinze okunnuma kudda mu kamera n'ogamba mbu nina ekintu kye nnakukola
mboli kyogera lwolifa lunaku lwolifa bwe ndiba nfunye akaganyo oba ku lunaku lw'okufa ku ssaawa yange esembayo mbulamu bwe ndiba nkyalina amaanyi agasamya akamwa awo nakyo nja kukyogerako. liri pazo kiki ekyo lwaki oleka suspense mu bwongo bwa bannayuganda bano abantu b'owuddisa si basiru lekera ostanti z'omu kamera okudda okuteekawo embeera okulowesa abantu mbu waliwo embeera embi gye tulina wakati wange naawe. Lunabe nakukola ki amazima ga Katonda mu ggulu? Lunabe wagambye nti oprotectinga feemu yange nzikiriza feemu yange giteveewo njagala oveeyo oyogere kye nakukola. Lunabe njagala oveeyo oyogere ogambe suuna wankola kino amazima ga Katonda mu ggulu nkirinze obangwa kale nzikiriza kangwe. Nyambye abantu bangi nnyo mu biro byange nwanye nnyo katutandisa kudda mu kamera ogwenyuka gundi gwereka kunoonya sympathy mu bintu ebiyitali mu magezi. Liri pazo Lunabe Yasiri Mukasa lekera obubadi bw'okolera mu kamera.